Yes, for additive yujimbaniza kadekano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale Faridah Nakazibwe Akakasiza ngenda kwambi kutusako songa ate n'omwana ow'emyaka omwenda atiddwa na school fees emitwalo 10 ono asangiddwa mu kibiina nga yatiddwa Dambina Masawo Uganda we yatuuse etabuse ensonga za school fees omwana bakoze ki basazeewo kumutta Dambina Masawo bagita for additive batumudeka abali Saudi Arabia abasinzira e Bahrain abasinzira mu ggwanga erya Omani mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu following abane updates ezina value mbana amawuli agabagatambula okwetula eggwanga Uganda batumedeka abali Saudi Arabia n'abasinza mu ggwanga erya Omani mbagamba nti muli bakabi nnyo eno bagita Fadi TV yuji Faridah Nakazibwe munake onakola ogulamu legali gatambula ngalaga nti yakoze introduction iranga information ekyatambula mpaka nakakati iranga onagamba nti omwana w'ennyonyi na Kinsige munna Masaka Mama Girls first born atazibwako nalongo yeka atalina balongo kakyala koli gayi Nakazibwe tagwa omwana w'ennyonyi na Kinsige ono tagwayo anti akabbiro kabakunguvu akabbiro kabakunguvu munnange Nakazibwe mwana w'ennyonyi munyonyi na Kinsige manyi ennyonyi zirimu kebika waliwo ennyonyi nyange manyi bbiri manyi nyonyi na Kinsige n'ennyonyi nyanga kati simanyi nnyonyi kyendala naye nga munnange sawa zino yeyagala bitya ku social media anti introduction yawedde information etambula eraga nti munnange introduction yawedde era nga yabadde Masaka era nga Nakazibwe kweyagala ku kakandozo olengera bya postinze ku social media platform ye bintu bya kweyagala bweyagasi kulumya bulumya ne bambi yanyiridde ono mukyata kaddiwa balo bakyabagenda okuweza emyaka 7 nga tumanyi bali myaka nga 4 oba 5 ye Nakazibwe y'omukubbo omukazi takaddiwa buli mwaka oguyita kumuyitako buyisi buli mwaka ogujja gumuyitako buyisi nga mbuyaga Nakazibwe akyaganye okaddiwa mukyala alabika bulungi nga bw'okiwulira munnange introduction yawedde bulungi era nga yabadde y'abantu abamu ku abo abayite tebayagaddeyo mwolero gw'abantu ba bloggers bonna kugenda eyo okukwata kamera kumata masimu ku recordinga buli kimu Nakazibwe munnange omukolo gwe gwabadde gwanjawulo ku munnange abasinga baanyizi naye munnange omuntu waddembe okukola ki okubayita ku mukolo gwe n'obutabayita abasinga babitaddemu feeling ku social media naye ng'omukolo gwatambudde bulungi omukolo gwa introduction byatambudde kiriya gwabadde Masaka olunaku lwaggulu era nga wabaddeyo abantu ab'enjawulo mikwano gya Nakazibwe abamu kwabo mikwano gye era nga ne Brunoke yabaddeyo information etambula eraga ne Brunoke y'omu kwabo ababadde abagenyi abayite ku mukolo gwa Faridah Nakazibwe wali mbitundu by'e Masaka jimpereka like to subscribe ngonyigende kali wano updates simba nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga Uganda bagita Faridah TV abali kata mu kibuga Doha mbatumideko abasinzira e Bahrain abasinzira mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bakabi abasinza mu ggwanga erya America ku University of Chicago namwe mbebaza bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mujje kumirako kubanga mwasubscribinga hale mujigane kale bamuyita Faridah Nakazibwe munange ali mu kweyagala bweyagazi anti introduction yawedde bulungi eyo ngavudde ngenze kwa side zino omuyizi we Somero gwe yalemeredde olwa school fees Afiridde mu Kisulo omwana oba bamukoze eki omwana school fees yabadde akyabulako ne bagaana okukola ki okumuleka okugenda ewaka okakano omwana yakoze eki yafiridde mu Kisulo omwana afidde mu Kisulo headmaster gamumyuse nga kitegerekese nti omwana baakubye mukuba emiggo olw'ensonga yagadde okusininkinga okuyingira mu bumenyi bw'amateeka kugamba yageza kubanga asininkinga kuba kuyingira mu bumenyi bw'amateeka ng'oli tategedde oba oyise akatugeze oyise mu ssenyenge n'oyingira munda mu klasi okuba ku sneakinga kubanga obeera oyingidde mu bumenyi bw'amateeka oba in a fifth way oba in a wrong way omwana kyagezaako okukola ki kyagezaako kubanga akola just yagezaako kubanga sneakinga kati bamukwatidde mu Kisulo ng'ate eri baadde bamukoze ki bamugobya agenda afune school fees mukazi wattu bamukubye emiggo myaka 9
ye mwana gwe bakoze ekigwo bakakanyeko ne bakuba emiggo n'akwade headmaster w'essomero eryo agezako okubanga abuzaabuza naye omwana kiraga nti yakubiddwa bukubwa miggo nsonga za school fees $10,000 era nga headmaster gamumyuse abasinga bagamba nti headmaster naye yasaddaase omwana wa banne yasaddaase omwana wa banne olw'ensonga nti yabadde aganye okumuwa school fees n'asalawo kubanga akola ki n'asalawo kubanga amusaddaka bimu ku ebitambulatambula essaawa zino ku social media bimu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media bagita Faridah TV UG subscribe atonyigende kade headmaster ebintu byamwononekedde poliisi yamukutte dda bagamba omwana mwamukoze eki omwana yasangiddwa mu kisulo nga yakaze dda naye ng'ate kiraga yakoze ki yabadde akubiddwa bubi nnyo abasomesa abasinga banyiga n'ekiteetaagisa abasinga bave waka n'ebizibu byabwe ne babimalira ku baana ebiseera ebisinga yes kisoboka oli naave waka n'ebizibu bye nabimalira ku baana bw'atandika okuba abaana bakubanga akuba ente abanga akuba omubbi ng'abanga akuba omubbi n'alyoka mukakkanako n'amukuba emiggo emikambo okufaako bufi bambi omwana bw'ati bwe yakoze eki bw'ati bwe yavudde naye nga ensonga zaabadde za kibooko miggo nsonga za school fees yalemeddwa okuwaayo emitwalo gye badde bamubanja 10 abazadde nga tebalinamu kasente obwavu bw'ennaku zino obwavu bungi baganye okukola ki baganye okuwuliza okakana ng'omwana akoze ki akubiddwa n'afa information etambula bwetyo bulaga olw'ensonga nti bamusanzeeko emiggo ebizigiro by'emiggo yagasa kubanga akola ki asinikinga in kyekyakoze ki kyekyanyiziza abasomesa bano okubanga batuka okubanga bakuba omwana newankubadde yabadde ageza kubanga asinikinga in kubanga yabadde ayingira gamba mu Somero erongowe yadde kitekyetaagisa kumukuba miggo gyamuviddeko kubanga aluziŋŋana obulamu bwe emiggo gyabadde mingi nnyo tukira okuba omuntu n'afa giba miggo nno munnange obanga akuba omubiri kubanga ababbi bemanyi bakuba bakuba emiggo ne bafa kiba kiriza nti mwabaddemu kumukuba ensambagere emiggo nga bakuba we basanze ku mutwe mu lubuto buli wamu nga bakuba we basanze naye nga poliisi yakutte dda headmaster w'essomero ebintu byatabuse dda gimpereka like tosubscribinga onyigene kale bagita Faridah TV UG mubali nnyo okubanga munfolowinga abasubscribinga kyamanyi kyemwakola tinaba kubanga osubscribinga ngenda kusubscribinga ate onyigene kale omwana bw'ato myaka 9 we yakubiddwa emiggo ku ssomero ensonga za school fees abasomesa bamukubye emiggo mu kisulo ne bamutta basanzeyo mulambo naye nga tekiraga nti yakubiddwa bukubwa kyekyamuviddeko kubanga afa baaba bano bakuba omwana wa muno n'omukuba emiggo ne gimetera n'okubanga akola ki ne gimetera n'okubanga afa n'aluzinga obulamu bwe bagita Faridah TV gimatubideko abali mu ggwanga erya America ku University of Chicago abali e Spain mu kibuga Madrid abali e Germany mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga Kitalo nnyo ekyomuyizi mwana w'essomero